Batulaba mwenna mbalamusizza nnyo nnyini ddala yonna gye musinzidde era mbeebaza okuba nga mukyakumidde ku mukutu era ne musobola okuba nga mulaba biki bye tubateerayo era ne musobola okulayikinga ne mukomentinga era atannaba kuba nga asubscribinga mbadde nkusaba osubscribinge ate onyige ne mukadde. Olwaleero tulina omwami agambibwa okuba nga mukwano gwa Bize Nateete nga azze olwaleero okutunnyonnyola kyava ku ki abamu badde Bize Nateete abadde awulikika nnyo okubanga nti ye taata nga yeeyita taata w'omwana w'omuyimbi amanyikiddwa ennyo Winnie Nwagi naye kizuuse ng'alabika si ye taata we ate nga essaawa zino alabika nga ali mu kwekweka nga n'abamu tebamanyi bayitirege era olwaleero tulina ne mukwano gwe atunnyonnyole ensonga zino zaatandikira wa yali sitanti oba byali bya ddala essaawa zino gye tugenda okulambulula ensonga eyo. Kale nyabunanyiza nsokusanga omuntu omu yandiyagadde okumanya gwani. Bane mbalamusiza mwenna amanya n'eddoboozi bampita Lion Kabaka Blue Boy. Lion Kabaka? Yes. Lion Kabaka erinnya lye ddala gwani? Erinnya lyange ery'ekika bampita Joko Mike. Ate erya Breezy gy'olimanyi? Bize Nateete bamuyita George Sewati. Sewati George. Ye Sewati wamumanyira wa? Omukulu Bize Nateete namumanya emyaka ng'ebiri okuva emabega jasi kale yali bweru eyo nankubira essimu ng'amaze olaba oluyimba lwange bali baluyita butemesa nga lutambuddemu kaawo nangamba njagala kuyimbako naawe anko njagala kukolako naawe era we yajja bw'ati nenzikiriza we yatuuka e Uganda tuka tukola oluyimba baluyita Single Life. Actually ndoza oluyimba lwo lwasookera ddala nga Kenya Music Industry naawe baluyita Single Life naluyimba naye era ne video gye tugezaako n'ogiteeka ku ma TV bikiwe bitu just akati twakwataganira awo bwe tutyo. Nga yali ava mu nsi ki? Yali ava Kata. Yakulako ebbanga lyalamazeeyo? Saayaga nnyo kale saamubuuza nnyo saafuna chance emanya nnyo bingi bikwateyo gy'abadde kubanga just ensonga yali nti tugenda kukola luyimba era olunaku lwensooka omulaba tetuteesaganya ne tukkiriziganya tukola oluyimba lwa Single Life ne tukolera video nasooka n'agenda kwibya nange ne ngenda ku byange. Nga kyali mu Uganda? Yali mu Uganda naye nga bwabulamu bwafuluma bwakomawo yali akulabikira ng'alina kasente? Ndabikira ng'alina kasente nga era yateekamu ne mu videos byonna yabadde ng'ateekamu ge mazima matuufu promotion audio video byonna nga yateekamu. Nga tukyagenda mu maaso Bize Nateete wamwesiga otya okuba ng'ogamba nti ono yasaanidde okukola naye ennyimba? Well, yes, tekiriko nnyo kyebakumala kwesiga muntu kiri awe kubanga yankubira essimu nannyonnyolamu kale it was like a business nangamba njagala kukola nawe luyimba ate ng'oluyimba nange ndaba lusobola okukola ki lusobola okungattako already yali agenda tuteekamu buli kimu kati era nali nyina bukkiriza ntuteesaganya tukola oluyimba nalupromoting. Kati eno sitanti gye twalaba eyaleeta obuzibu buno bwonna yejjeddi? Ekyo kye kisinza okundeeta era nange etuufu kiri nti siri musanyufu n'ekintu ekyakoleddwa oba ekyakolebwa muganda wange Bize Nateete. Actually kasooke netondera abantu olwo ebibadde bigenda mu maaso n'abawagizi bange kyemanyi eriya lyange lyalabikiddemuko mu bintu ebyo olwedde oluyimba twalukoze babiri era ensonga kifuna amasimu kati agantiisatiisa naye nga bambi Bize Nateete wakoze ekintu kikyamu nze nga ze singa mbulyako ti nno gwe gwali kyali kigendererwa kyo muganda wange amazima matuufu sandi kusembye okukola kintu ekyo kuba nze nga ze madamu ekisooka I believe in time nkimanyi buli kintu kijja nga akaseera akatuufu kakoze eki era ekintu obanga nga tekisinga si kyakubeera nga Mukama yagamba si kyakubeera n'owokikola atya n'owokaka kiba tekijja kubeera. So Bize Nateete wazanye stanti eyo sokolindeko stanti eyo yabadde stanti kyakonfamingidwa abadde stanti kubanga nange wenkitegeeredde nga namwe mukitegeeredde. Kati vidiyo eyo twagala tumanye ani yagikwata? Vidiyo eyo kubanga vidiyo eyo erabika nga abaali bagenze ku maka g'omuyimbi Winnie Nwagi. Gwe wali okimanyi nti mugenda ku maka ga Winnie Nwagi? Well, kyali bwe kiti Bize Nateete yankubira essimu
Niyo gambye badde amanyi okubulamu n'akomawe kati olusize mba simanyi oba mwali mu ggwanga kati yankubira essimu Bizzy Nateete n'aŋŋamba muganda wange oli ludda wa ne mugamba ndi muno Makindye n'aŋŋamba mbadde nkwetaaga waliwo just ka clip ka TikTok ke tugenda okukola yakayita ka clip ka TikTok konze nange nenzija ne kyali wange awo Boothman na actually naye yali alina baali nabo ababenga ye kakati n'aŋŋamba tugenda kwata kano ka clip kale teyasomera mu nnyonnyo kigenda mu maaso ne just yaŋŋamba sigenda kusomera mu kwale tulina budde just gwe togenda zanya ogenda abeerawo bezi ng'akola ki ng'akwata kamera n'abalala awo kuba ne mu ka video mwendi nga neetalatala mu biki ninga kale akange sike katambula oli gwe yajja naye yakwata kakola ki akatambula kakati ne tugenda ozanya kagundi ka TikTok naye Makindye omwo mwali mugeze kuzanya nze nga kimanyi tugeze zanya kagundi ka TikTok ka clip nga olaga nti kazanye kantu kateekeyoko kakole kikakube kakati tuba tuzanya azanya kale azanya n'oli munne gwe yazanya naye yalinga asikali bazanye usamanya mu kusooka bagenda kubanga boogera ku ki kati mbandi awo ngenda okulaba ate poliisi eyaddalizi bamuleese era actually ka video ako mu kutambula mulimu eddoboozi lyali ligamba tewali kusuubiza konna kugamba nti poliisi Bizzy Nateete alabika ye yagireeta engeri gy'ogambye nti yali start era kati bwe tuteebereza kubanga ye nga ye Bizzy tanabavaayo okukakasa gwanga kituufu n'essaawa zino nti yaggyeko amasimu nga bamidiya bakubira nze kyobola banvuddeyo mbeeko kye njogera mbalage nti nange banna ebintu sibimanyi bulungi kakati gundi ka video ako katambula mulimu eddoboozi erigamba nti okimanyi baleese ne poliisi eyaddala nze yali yeewuunya nga mbuzi ono mukwano gwange nga mugamba batukamye bazanya just TikTok video naye tokimanyi baleese ne poliisi eyaddala awo netandika okutyamu kakati kiripu yagwa aga ekyakabi ne baddayo naffe ne tuddayo gye kiripu twagikwata like 2 days after Eid Eid nga yakavamu bweti twagikwata mu nnaku nga 2 olwasooka ne luvaawo then olwaddako kakati Bizzy kwe kunkubira essimu olw'eggulu n'aŋŋamba oli ludda tumiitinge ne mulagirira ku studio kwe nali najja tumiitinga ne mugamba Bizzy sakutegedde bulungi yadde wabadde ku bwangu wangambye tukwata video ya TikTok ate naye poliisi yaddala n'aŋŋamba ekituufu kingi tebwana nkubuulire nze bino biri serious tebadde just bya TikTok nze yazaala mu Winnie Nwagi era njagala mwana wange nesooka nensekandoseka ninga naye kale just nga omulaba Bizzy nti naawe newomutunulira tosobola kubuuka nti obakira nawe sogamba tomanyi ayinza okuba yakola ki oba sigamba nti bayegaya aba alabika obinywasi okuba biki kakati neŋŋamba okakasa n'aŋŋamba ye neŋŋamba kale nange nensanyuka nenga omuganda wange olaba alina omwana Winnie Nwagi kati just gundi zino interview nezitandikira awo actually before interviews ka video yako tesasuka kumanya nti kakubi oba ku media konna kati kwolwo lwennyini olunaku twali mu studio naye nyina olimba lwange ndi mukola baluyita Obwakabaka okusala malodi n'aŋŋamba omanye ekiro kablaza natundi ye njagala ofumba kati essaawa zino konza ate nze nali ŋŋanyeeko wendi agamba tuni erimu Winnie Nwagi ekirabika just byali mu ndowooza ze naye nga tannabakola ki nze kasana kumanya nti oba eri mu Winnie Nwagi oba ki kakati najja nasooka nasomeramuko omulamwa nga weeguli n'aŋŋamba tuyimba oluyimba actually nze nasooka kuba nga agenda obbakinga ensonga lwaki nze omanyi nyimba ennyimba zange teekamu erinnya lyange Lion Kabaka kuba ina kaloko kange bakayita Bbiri Bambambambayi just abangobereri abo bakimanyi era kyobalaba temulimu linnya lyange temulimu ki just nasooka kuba nga agenda okubakinga era nze just ne mbakinga Nwagi kakati producer n'aŋŋamba naye ate boy nga bwe bakinze binyumye lwaki toyimba ddala ne chorus producer kakati kati neŋŋamba ye lwaki siyimba kasita wendi enyimba chorus then olimba bwe lwaggwa n'aŋŋamba ngo terawe ne ka introduction kaneeno Nwagi mugambe nti taata omwana alajana yes nikateekayo ka introduction kati ngole guli esina kumandize yakoze ki lyakubye kakati mbandi awo enkera nga nkubira essimu nampeereza gondi yasooka kumpeereza screenshot za Facebook biki angamba wabitegedde konza ate ki bye biriko konza okakasa angamba omwana tumwagala n'ebiri serious ku luno konza ate kati kirina buzibu ki obanga omwana tumwetaaga tumubanje kitegeera nga nange mmanyi omwana wowe ddala actually ala ayinza okuba
nga muli atyo okungamba amazima olusi nga akimanyi nyinzo oba kubako tugenza olusi nenjogera ekigambo ekiraga oba nesigenda naye kuba olede kati eyo yali riski yamanyi first of all nzabadde nga kwate amasimu gaba presenter aba media bonna nga chekana nga mfuse manager nga talina manager talina manager yasinga yabadde kati nga nzaba abala ashwala ngamba genda okoleki kati naye ngamba omuleke kasitaba amulabire daka ngene koleki muletere kati nga nzagenda okunona ba presenter bani kati singa namanya nti oba yali ayina embaddi oba ebigendererwa bye ebirala andibadde senyigira mu ogwo mulimu kubanga first of all ulamu wange bali ku risk y'amaanyi lwasonga singa tugeze madamu ongambe tino tujjaawo weno jane polisi nga simanyi bakwatani kuba yejugira abataliiwo nze abatwalira akola ki seza bandikutte nze we naakola ki olina yo olusi n'ayitamu naye nga bizana tete kikola kyawakola kyali kikyamu muganda wange kimpisizza bubinze nga nze abantu bange obeeraliikiriza wa amasimu gonna gonna bagakubira nze amasimu kasita gajjeko bw'ati buli simu yonna yonna ejja wange okudduka kwe yasoose kulaba kanena akantu gundi wininwaje olwo ekipapula kye yafulumizza nga kirimu wansi wa lebo yesu kyabadde bwe kiti actually ndoza ukolo lwetwali waneeno then enkeera era waliwo gye twagenda ku medium era nga mwerekedde tukyali ffenna ne tuvaayo bulungi n'agenda ewuwe then nange ne ŋŋenda ewange kati manna akatuuka esalama bwe nti ankubira essimu aŋŋamba muganda wange manye kiriwo ti sooka oyitemuko konza ate mpitemu musango ki n'aŋŋamba nti boyi bizizza omuliro ndaba lwakumeka kosagula ekiro olwokuna n'aŋŋamba sooka oyitemuko ekyo ki nti saakugamba nsonyiwa kuba nali manyi nti oyinza oyiwa omuzannyo gwange bwatyo bwe yaŋŋamba naye manyi nti oyinza oba okuvaayo n'ogamba bwatu n'oyiwa omuzannyo gwa bajjukira bwe najjanga naye era olusi kale yali yeetagira omuntu gw'atambula naye kitegeera kati wegamba kiringa nti oba ayinza okuba yankozesa bukozesa naawe yali akusasula nakola nga kintu lwa one love jasi asasula entambula biki olya nga kanyambeko omuganda wange gundi kituukirire kyakola ki ekiruubirirwa kyo oba ekyokola ki ekyokubanja omwana bamuwa omwana we kitegeera kubanga nga we yabagamba nga buli kimu nagi mukubira atakwata amasimu simanya ambuloke nga era nange bwakola ki nga nange era bwabigamba kati bannaaye buli abinsobedde kwa mazima tufuga nti ndi mu kweraliikirira bankubira amasimu aba media bankubira amasimu sina answer era just njankozese no chance ngambe business tete yonna gy'oli kimanye esimu eyinza okuba nga teriiko naye nga obubaka bw'oku internet obufuna mbadde nsaba onyambe muganda wange oveeyo ojje mu kamera oba ojje ku media oba genda ku Swangiza Avenue ogende ku Swangiza Avenue weetonde nze banzije mu bintu bino kwa mazima tufuga nti nze nange just ninge yali akozesebwa obukozesebwa nange nali sikimanyi bafunyeyo ku simu egamba nti bagenda kusiba esimu ze zisinga n'okubeera mu simu yange bankubira amasimu baŋŋamba mwetu banoonya biki simanyi oba batufu be actually waliwo n'essimu eyankubirwa kolo lwennyini nga ŋŋamba nze Benoni simanya tubayita ku Swangiza Avenue mujje nga olwo bamaze nga bitandise otegereka tino birabika si bituufu bayita ku Swangiza Avenue kulwokuna ekiro nati ng'essimu agiggyeko ye n'agamba tukubidde bize nateete ne baŋŋamba naye essimu agiggyeko n'ekirala ye agambye tagenda kujja oba twagala tukole ki tumunoonye simanyi oba baali bevo yes nafuna bufunye essimu nga nange ntisate ne baŋŋamba naye gwe njagala okole ki yasobola kuba tebaddamu kukola ki tebaddamu kunkubira bo nga bo okuva olwo tebaddamu kunkubira kati neŋŋamba kibalabika tebali nze nasooka ne mbagamba nti naye ate ye victim mwogeddeko naye ne balyoka baŋŋamba ebyo ne mbagamba naye kansuke munoonye njogereko naye kuba ekituufu kiri nange simanyi je simadde muyamba okubanja mwana nga nange manyi ebintu bya ddala ne mbagamba naye ate ze sina nnyo wembiyingiriramu kuba sinabikako mu katambi konna nga nvayo ŋŋamba nti nno oba nwagi twagala mwana kitegeera just mbadde ngawo nga ndi behind the camera nga ye alina otuusa obubaka bwe gye bulina okulaga ne baŋŋamba sebo naawe oli victim kubanga olimba maluyimba babiri nenjagala okkiriza linga kino ekintu kati oli essaawa zinene oli ready okugyayo oluyimba olwo nze nga nze
nze nga nsobola odujjayo oluyimba actually oli alina no kubanga nze katugeze oba ku TikTok yalwanika nze just ninga nga olaba nti abakola challenges ku TikTok kubanga tukozesa sound we kitegeeza yeye mwenyewe yaba alina okukola ki okujjayo oluyimba ninga zisembadde nsaba bize natete bambi yonna gyali ajje etondera abantu kwa n'abantu banyiivu ndaba comments ze baweereza muganda wange nga si nnungi mazima matuufu gatugo obadde obeera naye nze nganze okujjako ng'ensonga ya music ate era mbadde mukubira nambulyawe musango wanze ne mulyawe tomanyi gy'abeera bizinatete simanyi gy'abeera ge mazima matuufu tomanyi bizinatete gy'abeera simanyi gy'abeera ogambe ne gwanga badde tatera ddibeeramu nga buladi wange naye tomanyi ninga musically kale musically tuyinza ogamba musically naye oba ku study okuja music ali notandika omuwerekera nga agenda ku TV ati mbadde mwerekera nenga olutuuka just wetunyukira apa transport neza agenzira nenakola oba osanga abadde ali mu process entwaleewo nenga sigamba nti abadde yantutekeyo ate nange mbadde sinakirowoozaako kubanga mbadde sirabanyo kyamanyi kyenkola kyennonayo ate ngera mmanyi tudde tukyali ffenna akaseera konna konna anakola kyanantwala aba tusinganira ku studio Salama Lord bwe kitoko kiri munna nenze ndi mukutya ge mazima matuufu masimu ge bankubira agantisa badde nsaba kintu kino bakimanyi nti nze sikirimu nange just bankozesa bukozesa just yankozesa kumuwerekera nga kukola ki era singa namanya nti nno ekintu kyetuli mukola alina ekigendererwa kye nzisobola okukkiririza mu kufuna linnya nze ng'ate nyigiriza omuntu omulala kale oba osanga singa yaŋŋambako nandi muwabudde ekintu kyo nemugamba nti kale osobola obikola oba ku nnwagi nino otabiteekamu mwana kyobiteekamu mwana ekitufu nange kyannumye kubanga bambi amazima matuufu gali nti nange mbadde manyi omwana we kyannumye nga ntegedde nti omwana si we nga balese n'ebifaananyi by'omusajja nga mutuufu naye olabye dda olaba omusajja amufaanana ne manti ddala kituufu wali eri ng'okkiriza nti bizinatete ye taata w'omwana oli olaba ng'amufaanana kubanga ono omulayo bifaananyi olabye ng'amufaanana kati wali oyagamba nti ye taata w'omwana oli olaba ng'amufaanana nali sikyegendereza nnyo ge mazima matuufu kubanga naye ndaba nga tekyetaagisa nnyo era osobola n'ogamba nti bafaanaganamu kaakatinitini naye nga nange osobola basikasika olw'okuba nti kyekiba kikulimba irowooza essaawa eyo osobola aba nga bakola ki nga bafaanaganamuko naye bwe bayita ekifaananyi kyona omusajja tufu olabira ddala nga bizinatete yo yali mbaddi ennyininyini wabula kyesimanyi oba kyekituufu kye yali abala kyesinaba kumanya era kyenjagala abamu tugamba nti yali kyayika ayagala kuyisaawo obuyimba bwe kubanga ogambe kati awo nange wengenda okunyigira yadde mukwano gwange singa ddala nga kituufu ddala yali mukwano gwange nnyo nga neesiga yandibadde aŋŋamba ekintu ekyo nenkikola nekiyingiramu nga nkimanyi naye engeri yatakiŋŋamba kiraga oba oliawo takola ki tanneesiga era nange wengenda okunyigira era oluviira wano ngenda ku poliisi bizinatete ngenda kugulako omusango omuganda wange nansonyiwa ningenda kugulako omusango okusobola okukiryalinga erinnya lyange musango gwengenda omugulako kozesa linnya lyange namaloboozi mu bintu ebitali bituufu n'okunkozesa nga nze omuntu kubanga obulamu bwange badde mu katyabaga zaleeta aba media singa poliisi yajja essaawa eyo baswangiza Avenue bali bakuba nze Jake gwe musango gwengenda omugulako bizinatete era swangiza Avenue wemalire oba nziyasi kangene tegero kesi yange kala tisiti ebeereyo banamukwatira naye ajja agimaliriza oli ready ogenda ku poliisi ndi ready ogenda ku poliisi era wenviira wano ngenda ku poliisi okujjako nga nkubidde essimu nambulya kikyazzaako oba najja ku mpewo nanyonyola abantu emitunga we biri ebituufu kuba nange bennyininyini gwe babibuuza ebisinga sibimanyi ndi mabega waabyo mazima matuufu mami kati wonna agenda ku poliisi ne bakusibirayo ne bansibirayo kati ate wesigenda ku poliisi ne bannoonya anti era of course balina okukunoonya naye nekino olina okukiisa kati at least kaŋŋende at least bagambe nti nno ddala kituufu omuntu abadde innocent kubanga atukkiriza obuvunaanyizibwa bwe nga ki ng'omuntu kuba essaawa zino nga bwe nalabaire document eyo eringa eraga nti omuntu tali omu kyova olaba nange mwennyininyini nja kireiminga nga nze omuntu Lion Kabaka genda ku poliisi ng'omusango ogumanyi gogenda omuggulako omusango nyinza okuba sinagumanya bulungi linnya lyagwo naye nga kyemmanyi gusobola ovaayo okukozesa erinnya lyange
amaloboozi gange nange omuntu ng'okunkozesa mawulire amakyamu. Kuba kituufu kiri nti poliisi eyinza okuba nga nange enoonyezaamu. Naye kyemmanyi wenkwateko ne ngenda ku poliisi tebasobola kuntwitinga ng'ate gwe banoonyeza kuba nze sina musango ge mazima matuufu. Sina musango nze nga nze. Era Bizzy Nateete yalina omusango kubanga nange teyaŋŋamba era singa yaŋŋamba sandibibaddemu ge mazima matuufu. Naye twamulabamu character yakubeera nti ayinza obba alimba. Ekituufu waliwo obugundi obwafuluma awo mikwano waliwo natuukira akaseera yayagala mukwano gwa Nwaji. waliwo interview ezimu ze tubaddengako iliwo akaseera nange ne neewuusa nenga nono tabanga nange yangatiddemu. Naye waliwo interview z'abadde akola muganda wange akakasa. Kati actually twali ku Galaxy ne bamubuuza biki kati ye muzeeyi ate biki agenda okulaba agamba muzeeyi Kabito naye amanyi kati ne obeera gwe mufune ngamba tulaba ne muzeeyi Kabito erinnya yalitegeera ddi ate ngolaba buli kimu kyayogera wetulaba nga bigatta oyinza n'ogamba osanga kyekyo omunaye tugaka tugendera awo nga nammwe mubadde nga nammwe mwennyini nga nammwe mumanyi kyekyo kyennyini paka amawulire gavuddeyo ne galaga nti si byebyo. Yes kati ye kyenjagala aveeyo annyonnyola abantu ekituufu nze anzigye mu musango ogwo. Azigye mu musango ogwo. Ensonga wagambye gwani? Nze Lion Kabaka. Lion Kabaka erinnya ery'eddala. Ery'ekika. Lion Kabaka, Blue Boy, Juuko Mike. Juuko Mike? Bw'atyo ayagala bantu kumusonyiwa. Werekera Bizzy Nateete ku misango ye gy'agamba nti tamanyiiko mitwe n'amagulu, tamanyi we byatandika kuba tamanyi mazima matuufu yagendera ku Bizzy Nateete kye yamugamba. Katulabe mmwe kye mugenda okusalawo mu comment section zaawo oba ddala mukkiriza byayogedde oba kyonna ekinamukolebwa Mukama y'amanyi. Mbaagala nnyo mweraba.